Weewaawo ntendeeza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe yenna agenda maaso n'okuba nga owuliriza mwannyinaze muganda wange kulamusaako era nga neebaza ddala Mukama Katonda waffe akusobozesezza okuba nga n'olunaku olwaleero okyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Manya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandika ekitabo ekipya ekyokuba nga twekkaanyiza ddala n'okuba nga tutwala obudde okuba nga tutunuulira ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri ng'era ekitabo ekyo si kirala ekitabo eky'Abeefeso. Okimanyi bulungi nti tubaddeko emabega nga tutunuulira ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume kya ssuula 28 ennyiriri zonna wamu oba ozigasse 107 naye ekyenjawulo ku kino kya ssuula 6 ate ennyiriri ziri 132 naye ebyo ngo bitadde mabbali ekikulu ekyotegeera nti ekitabo kino kirabika ng'ekitono mu kuba nti kirina essuula ntono n'ennyiriri ntono naye ebiri mu kitabo kino eky'Abeefeso bintu by'amaanyi nnyo bigazi nnyo nnyini ddala kubanga bikwata ku ekyo kye tuyita doctrine oba kye tuyita ensomesa biki bye tukkiriza nti obutono obw'essuula n'ennyiriri tebulina tulowoozesa nti guno mulimo mwangu era singa gwali mulimo mwangu nkubuulira buli musumba yenna yandibadde asomesa kitabo ku kitabo ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri naye gwe yenna abadde mu kanisa ebbanga eggwanvuko nzikiriza osobola okukkiziganya nange nti abantu abakola ebintu bino wammanga tetusobola gamba nti tebaliiyo gye bali bangi naye ate obungi bwabwe tebwenkana nabwabo abatakola kino nga kyetugezaako okuba nga tukola nti abatakola kino ate be basingira ddala okuba nga bangi nnyo ate era be balina obuganzi obusinga okuba nga bwogerwako nnyo nnyini ddala naye ogwo si mutawaana gwaffe ekikulu ffe sigala nga tukola kye tuba tulina okuba nga tukola kubanga ye engeri entuufu ey'okusomesa ekigambo kya Katonda kubanga yakituwa nga kiri mu ngeri ya kitabo so tetugwanidde kuba nga tulonda olunyiriri wano nga tulonda ne wali tugwanidde okubeera nga tufiirayo ddala okufuna obubaka bwa Katonda mu bulambulukufu bwabo. Ekyenjawulo ku kitabo kino tekiringa nga bw'onaalaba ekitabo eky'Abagalatiya owaaliwo ensonga ey'abannamateeka Pawulo bwe yalina okugenda mu maaso n'okuba nga agenda mu maaso n'okuba nga akambwala eri bo n'okubeera nga abalaga nti ekyo kye baali bagenze mu maaso n'okuba nga basembeza tekyali kiki kirungi nnyini okutuukira ddala ku ddaala n'eryokuba nga yayogeranga bw'ayogera bw'oba ojjukira bulungi Bagalatiya essuula esooka onyolo 6 Pawulo okutuuka okugamba nti yeewuunyiza ddala okulaba ng'abantu bano baali baleseewo oyo eyali yabayita mu kisa ekya Mukama waffe Yesu Kristo ne bagenda eri enjiri endala. Okwo nga kwotadde n'ekitabo ekiyitibwa ebbaluwa eri Abakolinso ziri ebbaluwa 2 era nga tumanyi nti no mu kanisa ey'Abakolinso waaliyo ensonga ezaali ez'amaanyi nnyini ddala nga nazo zaali zeetaagisibwa okuba nga zoogerwako. Okutabulwatabulwa kwali kw'amannyo nnyini ddala mu kanisa ey'Abakolinso n'ate mu bbaluwa eno ey'ekkanisa ey'Abeefeso tolabamu nnyo Pawulo kuwanda muliro, tolabamu nnyo Pawulo kubeera nga ayogera ebigambo by'oyinza okugamba nti byakunenya nga bw'okiraba mu bbaluwa eyawandiikibwa ekkanisa ey'Abagalatiya okwo nga kwotadde n'ebitundu ebiki ebirala. Tetutegeeza nti mu kkanisa ey'Abeefeso temwalimu nsonga ezitaali nnungi wabula kye tusobola okuba nga tugamba nti ne mu kifo ekyo kyennyini mu Efeso waliwo ebintu bingi ebyakolebwanga ebitaali bya bwa Katonda nabyo byaliyo bingi nnyo nga bwe tujja ogenda ddala maaso n'okulaba ate era ebisinga twabiraba mu kitabo kye tuyita eky'ebikolwa eby'abatume mu ssuula ey'e19 ne mu ssuula ey'e20 twalaba ebintu ebyo byali bingi nnyo nnyini ddala ebyali mu ngeri ey'okusinza okutaali ku
kulungi. Wabula ekira kisobola okugamba nti ekitabo kino eky'Abefeso kitabo oba baluwa nnungi nnyo nnyini ddala mu kubeera nti etuyamba okutegeera ddala bulungi ki Katonda kyeyatukolera, era ng'ekyo tugenda kuba nga tukirabira ddala ennyo okuviira ddala mu ssuula esooka paka okutuusiza ddala ku ssuula eyokusatu. So tusobola okugamba nti ssuula esooka paka ku ssuula eyokusatu kye kitundutundu eky'ebbaluwa eno oba kye kitundutundu eky'ekitabo kino kye tuyita eky'Abefeso. Era essuula zino ezisooka esatu obwegendereza bwazo bulabikira nnyo mu nkwata ey'okusomesa kye tuyita doctrine oba enjigiriza oba omuntu okukkiriza ekintu oba enzikiriza y'omuntu. Mu bufunze tusobola okugamba ebyo byonna bitulaba mu ssuula esooka n'eyokusatu bitutegeeza amazima ago Katonda gatwogerako agakwata ku mulimo Mukama waffe Yesu Kristo gwe yakola n'amaliriza. Njagala okugamba nti leero obulwadde obw'omwoyo obusinga okuba nga bulabikidde nnyo mu makanisa mu kubeera nga abantu mu kanisa balabikira ddala mu mbeera ey'obutaliisibwa bulungi n'okulabika nga abatalina musaayi gumala ogw'okutegeera ekigambo kya Katonda. Kivuddemu kuba nti bantu bangi nnyo mu kanisa tebasomeseddwa ku bugagga bwe tulina mu Kristo Yesu mu kifo kiri eky'omu ggulu. Era nga tulaba nti Mukama waffe tulaba bulungi nti Pawulo bwe yali awandiika yanyweza nnyo enjogera eno eya kye tulina mu Kristo nga bwe tulaba mu Lwokusatu Befeso 3 yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo. Nti bw'otunulira ekigambo ekyo ekiyitibwa mu ggulu mu Kristo, enjogera eyo erabika emirundi nga 5. Befeso 3, Befeso 2, Befeso 2:6, Befeso 3:10 okwo nga kwotadde ne Befeso 6:12. Tusobola okugamba nti enjogera eno ey'omu bifo biri eby'omu ggulu mu Kristo weetalabikirako wokka, tusobola okugamba nti essuula ey'okuna n'essuula ey'okutaano. N'ate tujjukire ekitundu ekyokubiri eky'ekitabo kizingiramu n'essuula ey'omukaaga, ate ng'essuula ey'omukaaga nayo ekoona ku nsonga eyo. Batheologia abakenkufu abamu bagenda mu maaso n'okugamba nti ekitabo kino eky'Abefeso mu bufunze y'ennyumba ey'obugagga obwa Bayibuli, olw'obugagga obugenda mu maaso n'okuba nga bukola butya nga bwogerwako. Katwale ekyokulabirako nga tutunulira Befeso 1:7 egamba nti eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebyonoono byaffe n'obugagga obw'ekisa. Ekigambo ekyo obugagga kirabikira mu nnyiriri ate era ez'enjawulo. Ekigambo ekyo eky'obugagga kye tuli okwogerako n'ensonga lwaki abantu ba theologia abasinga bagamba nti ekitabo ky'Abefeso y'ennyumba gy'olabiramu obugagga bwa Bayibuli. Nti bw'otunulira Befeso 1:7 tulaba ekigambo ekyo eky'obugagga. Bw'otunulira Befeso 1:18 era eyogera ku bugagga bwe tulina mu Kristo. Bw'otunulira Befeso 2:7 era eyogera ku bugagga bwe tulina mu Kristo. Bw'otunulira Befeso 3:8 enyweza era neeyogera ku bugagga bwe tulina mu Kristo Yesu, ng'okwo kwe tutadde ne Befeso 3:16. So ebyo byonna bikulaga olugendo olutulindiridde obugagga bwe tugenda okubeera nga tutwala ebbanga n'okunnyonnyokera ddala nga bwe bwawandiikibwa omutume ayitibwa Pawulo. Era ebintu bingi by'osobola okulaba enjogera ey'ekitiibwa erabikira nnyo mu kitabo kino ekya Befeso. Enjogera ey'ekitiibwa erabikira nnyo mu kitabo kino ekya Befeso ddala nnyo mu ssuula esooka paka ku ssuula eyokusatu. Ekyokubiri ekyokubeera nga nakyo tufaako kwe kutunuulira ekitundu ekyokubiri eky'ekitabo kino ng'omwo tutwaliramu essuula ey'okuna paka essuula ey'omukaaga. Era ekitundu ekyokubiri kyo kitulagira ddala kiki Katonda kyatuyita okuba nga tukola.
kikatonda kyatuyita okuba nga tukola. Jjukira ekitundu ekisooka okuva ddala ku ssuula esooka paka eyokusatu tulagibwa tugendera ddala mu maaso n'okubeera nga tulagibwa ebyo Katonda byatukolera mu Kristo Yesu. Naye ate ekitundu ekyokubiri omwo nga mutwalidde essuula ey'okuna n'ey'omukaaga paka ku y'omukaaga tulagibwa ebyo Katonda byatuyita okuba nga tukola kaakano nga tuli mu Kristo Yesu. Ndowooza olutegeerera ddala bulungi gye tulaga nti nga tetunaba kuyitibwa kubanga tugambibwa kye tugwanidde okukola, tusooka kulagibwa kiki ekitukoleddwa mu Kristo, kiki Katonda kyatukolera mu Kristo Yesu. Kati tugenda okugambibwa biki bye tugwanidde okuba nga tukola nga tumaze okubeera nga tubuulibwa ddala ffe baani mu Kristo Yesu. Era amabaluwa agasinga mu ndagaano empya gatandika bwe gatyo, gatandika nga gatulagira ddala kiki tuli mu Kristo Yesu oba kiki Katonda kyatukolera mu Kristo Yesu, ne gamaliriza nga gatulagira ddala. Era ne bwe ogenze mu Baluumi essuula esisookera ddala essuula 11 esisookera ddala 1 paka 11 olagibwa omulimu ogwakolebwa. Olw'essuula ey'okumi wetandikira ne batulaga engeri gye tugwanidde okuba nga twanukula. So bwe gutyo bwe guli ne mu kitabo eky'Abefeso kino nti ekitundu ekisooka essuula esooka paka ku yokusatu tulagibwa Katonda kyatukolera mu Kristo. Naye ekitundu ekyokubiri ng'omwo tutwalidde essuula ey'okuna paka ey'omukaaga tulagibwa ekyo Katonda kyatuyita okuba nga tukola kaakano nga tuli mu Kristo Yesu. Era ng'ebyo byetusuubira okuba nga tulaba mu ssuula ey'okuna paka ey'omukaaga bizingiramu ebintu ng'empisa, enneeyisa oba mu bufunze tetusobola okugamba nti ekitundu kino ekyokubiri kituyita ffe abagoberezi ba Kristo ne kitulagira ddala engeri gye tugwanidde okubeera nga tukola tutya nga tutambulamu. Ensonga eyokusatu gye tulina okuba nga twekkanyiza ddala nga tutandika ku kitabo kino y'ensonga endala gye tusobola okugamba nti yeesinga kulabikira mu ssuula ey'okutaano olw'okusatu paka olw'ekumi-n'ennya, ng'ensonga eyo gye tuyita eya kikatonda kyatatuyita kuba nga tukola. Waliwo Katonda kyatuyitira okukola, n'obeerawo n'ekyo Katonda kyatatuyitira kukola ki kuba nga tukola. Era ng'ekyo tujja kuba nga tukyekkanyiza ddala mu ssuula ey'okutaano kutandika ddala ku nnyiriri olw'okusatu paka olw'ekumi-n'ennya. Era kikugwanidde okubeera ng'otegeera nti ebyo ebyogera ku ekyo Katonda kyeyatukolera mu Kristo Yesu n'ebyo bitugambibwa okuba nga tukola, ebyo mu bufunze tusobola okugamba bye biringanga oba bye binnyonnyola kye tuwandiise ekisa n'ebiragiro, ekisa n'ebiragiro. Nejjukira ebiragiro bizimbibwa ku kisa, ekisa tekizimbibwa ku biragiro. Endagaano yaffe eno eraga grace and truth, oba endagaano yaffe eno eraga amazima n'ekisa. Bw'osoma Yokaana 16 paka 17. So omuntu okuteeka mu nkola ebiragiro bya Katonda, omuntu oyo aba alina okubeera ng'aweereddwa ekisa kya Katonda. Watali kisa kya Katonda tesobola tuukiriza biragiro bya Katonda. Era ekisingira ddala okuba nga kyewuunyisa, Pawulo tasooka kujja ku biragiro nga tannaba sooka kubeera nga atunaaza n'essira eryotulagira ddala ffe baani mu Kristo Yesu. So asooka n'atuzimba mu kye twandiise gospel identity, ffe baani mu Kristo. N'atunaaza n'essuula esooka n'eyokubiri n'eyokusatu nga tutegeereza ddala ffe baani mu Kristo Yesu. Ekirala ekikulu ekyotegeera kwe kutegeera nti ebbaluwa eno yawandiikibwa mu biro Pawulo byali omusibe mu Ruumi. Tujjukira ddala bulungi ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula ya 28 etulagira ddala ensonga ezo nti ebyafa biragira ddala nti ebiro ebyo byali mu kkomera byagendera ddala mu maaso n'okuba nga awandiika ebbaluwa ey'Abefeso, okwo nga kw'otadde n'ebbaluwa gye tuyita ey'Abafiripi, Abakolisaayi wamu ate n'ebbaluwa eya Filimoni. Kirowoozebwa nti yawandiika ebbaluwa eno
eri ekkanisa mu Befeso mu mwaka ogw'enkaaga nga Mukama waffe Yesu Kristo amaze okuzuukira. Era ebyafaayo biragira ddala bulungi nti bw'oba otunuulidde ebbaluwa eno ey'Abefeso yaleetebwa eri ekkanisa ey'Abefeso omwami ayitibwa Tukiko. Era bw'oba osomye Befeso 6:21 enywereza ddala ensonga eyo nti ebbaluwa eno yaleetebwa mu Befeso omwami ayitibwa Tukiko. Era omwami oyo omu yagenda mu maaso n'okuba nga atwala ebbaluwa yali ewandiikiddwa Abakolisaayi, era nga kirowoozebwa nti ebbaluwa eri ekkanisa ey'Abefeso n'Abakolisaayi bagamba nti ebbaluwa zeyinako oluganda mu kuba nti zawandiikibwa mu kiseera kyekimu ate era ne ziweebwayo mu bitundu gye zalina okuba nga zigenda mu kiseera kyekimu. Era ekyo y'ensonga eyo gy'olaba nti ate era Tukiko y'omu ayogerwako ne mu Bakolisaayi 4:7 mu kuba nti Pawulo alaga nti ye yalina okunnyonnyola Abakolisaayi bano bataasinsikana byonna ebyali bimukwatako. So ebbaluwa zino zaali zeyinako oluganda. So tutandika tutya? Kyenjagala tubeere nga tutandika nakyo kwe kubeera nga tusimbira ddala ensonga ey'okuba nga tutegeera ddala essuula esooka, olunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olwokubiri olwakadde ke tulina kubanga eno nyanjula. Era ngenda sooka nsome ennyiriri ezo olwo tukole tutya tuzinnyonnyole. Bw'osoma olunyiriri olusooka lugamba Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda eri abatukuvu abali mu Efeso n'abakkiriza mu Kristo Yesu. Olwokubiri, ekisa kibeere gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. So ezo zennyiriri zenjagala tubeere nga tutandika nazo okuba nga tufaayo okutegeera obukulu obuli mu ezo ennyiriri. Bwe twatandise n'olusooka olugamba nti Pawulo omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda eri abatukuvu abali mu Efeso n'abakkiriza mu Kristo Yesu, waliwo ebintu ebyenjawulo bye tusobola okubeera nga tufiirayo ddala okuba nga tunyweza. Ekimu ku byo kwe kutegeera nti ani awandiika. Bayibuli etulaga nti omuwandiisi si mulala, era omuwandiisi oyo ayitibwa Pawulo. Omuwandiisi oyo ayitibwa Pawulo. Ebitono ebimukwatako tusobola okuba nga tubirabira ddala mu kitabo ekiyitibwa eky'ebikolwa eby'abatume essuula bw'oba wekkaanyiza obulungi essuula ya 22 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Pawulo agamba nze ndi muntu Muyudaaya eyazaalirwa mu Taluso eky'omu Kirukiya, naye eyalerwa mu kibuga muno ku bigere bya Gamalyeri, eyayigirizibwa ennyo mu mpisa ez'amateeka nga bajjajja, nembeeranga n'obuggya bwa Katonda nga mmwe mwenna bwe muli leero. Olwokuna, nayiganyanga ab'ekkubo lino n'okubatta nga mbasibanga era nga mbateekanga mu makomera abasajja n'abakazi. So ebyo bye bitono by'osobola okutegeera ku Pawulo, era ebingi ku byo Bayibuli ebitulagira ddala ne mu kitabo bw'oba osomye Bafilipi essuula ey'okusatu n'osoma olwokuna n'olwomukaaga alaga kikyali ye yaani okubanga omuntu enaagala omutegeera amutegeerera ddala buki bulungi nti bw'ati bwe yali. Ekyokuba kye tulina okuba nga tutegeera kwono omuwandiisi Bayibuli eraga nti mutume wa Kristo Yesu. Mutume wa Kristo Yesu. Ekigambo omutume kye kigambo kye kimu mu Luyonaani ekitegeeza omubaka ow'enjiri, era ababaka abo balina ebisaanyizo ebyenjawulo ebyagobererwanga abantu okubanga bayitibwanga abatume nga bwe tulaze mu masomo amalala. Ffenna tumanyidde ddala bulungi, gw'abadde agenda maaso n'okungoberera mu masomo amalala, manyi nti bino ebimu ku byo kaakano oteekwa okuba nga obitegeerera ddala buki bulungi nti waliwo ebisaanyizo
ebyagobererwanga omuntu okubeera nga ayitibwa omutume wa Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe tubulaze emirundi mingi era kanyweze mu kuba olw'ensonga y'okuba tuli mu kitabo kipya nti omutume ekimu ku bisaanyizo omuntu oyo yalina okuba nga alondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo essuula y'ekumi olunyiriri olusooka paka olwokuna enyweza nga kwotadde n'ebikolwa eby'abatume 9 olusooka paka olwokusatu okwongera kwotadde ne Bakolinso ekisooka essuula y'e15 olw'omunaana paka olw'omwenda nga tetwerabidde ne Mako 3:14. Ennyiriri ezo zonna zinyweza nti omuntu yalina kubeera nga alondeddwa Mukama waffe Yesu Kristo mu mubiri bwekityo bwe kyali. Ekyokubiri, omuntu oyo ateekwa okubeera nga yali aweereddwa omukisa ogulabaani Kristo eyali azuukidde. Omuntu oyo kyali kimugwanira okuba nga yalaba Kristo eyali azuukidde. Era bw'oba otunuulidde Bakolinso ekyokubiri essuula y'e12 olusooka paka olwokusatu, Bayibuli esonga ku nsonga ya Pawulo nti yali mutume wannamaddala nnyo kubanga ali alabye Kristo eyali azuukidde. Ate era bw'otaddeko ne Bakolinso ekisooka 9 olusookera ddala n'olwokubiri lunywereza ddala bulungi okwo nga kwotadde ate era ne Bikola Batume essuula ey'omwenda nti ebisaanyizo ebyo byonna Pawulo yali abiina. Yalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo, yafuna n'omukisa ogulaba Kristo Yesu ng'amaze okuzuukira. Ekisaanyizo ekyokusatu kye tutayisaamu maaso kye ky'okuba nti omuntu kyali kimugwanira okubeera n'obubonero n'ebyewuunyisa n'ebyamagero. Obubonero, ebyewuunyisa n'emirimu egy'amaanyi ennyo nnyini ddala. Era ekyo tukirabira ddala mu Bakolinso ekyokubiri essuula y'e12 olunyiriri olw'e12 okwo nga kwotadde ne Baluumi essuula ey'e15 olunyiriri olw'e19. Basebo ne bannyabo nga bwendaze mu masomo amalala gonna, bantu bangi leero gye bali nga tubayita bassekigwanyizi. Bagenze maaso n'okubeera nga balwanira obutume nga beeyita abatume, naye bw'otunuulira olunaku olwaleero teri muntu yenna omulamu olunaku olwaleero alina ebisaanyizo eby'ekitume, alina ebisaanyizo ebyaki eby'abatume abo. Mukama waffe Yesu ekisookera ddala takyalonda batume balala kubanga byalonda olubereberye yabalonda olw'ekigendererwa. Era Befeso 2:2 eraga nti omulimu ogwali gubaweereddwa gwa kuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. We twogerera ekkanisa yaweebwa dda omusingi, ate omusingi guteekebwa omulundi gumu. Ate ekirala, Mukama waffe talina muntu yenna gw'alabikira kubanga ku bikolwa 1:7 paka olw'omwenda enywereza ddala bulungi. Talina muntu yenna banabazeemu okulabika, buli muntu yenna oba buli liiso lyonna lyakumulaba. Ekirala, tewaliwo omuntu yenna omulamu olunaku olwaleero ayina obubonero n'ebyamagero n'emirimu egy'amaanyi egy'enkana egy'abatume. Ssebo ne nnyabo, ebyo byonna abantu bayinza okuba nga boogera abasinga beewayiriza buki bwewayirizi. Ate n'ekirala nga kinganga ekyokusaga nakyo ng'ate era nakyo kyali kikulu, abatume bonna baali Bayudaaya. Abatume bonna baali baki Bayudaaya. Tewaliwo omutume eyali nga muki munaggwanga. So leero tusobola okugamba nti Abayudaaya gye bali, naye ekyaddala ekiro kiri nti Mukama waffe takyalonda batume bapya. N'ekirala abantu kye batwala ng'ekyokusaaga kyekyokuba nti abatume bonna baali basajja, tewaliwo mutume yenna eyali muki mukazi. So olunaku olwali tulaba abantu abeeyita abatume nga ate bakyala. Ate n'ekirala tutegeere ddala bulungi nti gwe yenna aweebwa omulimu n'ogenda n'ogukola, osobola okugamba mu ngeri emu bena nti oli mutume, nti otumiddwa omuntu ogenda okole. Ne waliwo betuyita ab'ennyukuta ennene eya A, abaalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo, abo tebakyaliyo. Ne ku mulimu yonna gy'oyinza okuba ng'okolera, ne byonna ebirala by'oyinza okuba ng'okola, osobola okwetwalayo bato, naye abantu bano ndowooza olaba n'okuwandiika kwe. Lwaki olowooza ekyo kyali kikulu kya kuteekebwa ku bbaluwa? Waliwo obuyinza obwaweebwa abantu bano bwe tuyita the apostolic authority, obuyinza obw'okuwandiika ekigambo kya Katonda, n'okuba nga be baali balondeddwa ku bo kuteekawo omusingi ogw'ekkanisa bo ne bannabbi. So ekyo kikulu kya kutegeera. Era
ekirala ekikulu eky'okubanga nakyo tufaako mu lunyiriri kye tulaba kwe kubanga agamba olw'okwagala kwa Katonda. Ekyo kikulu kya kutegeera nti Pawulo teyeeteeseza kuba mutume. Kuno kwali kwagala kwa Katonda. Abaleero beeyita buki? Bweyisi. Pawulo teyeeyita, wabula Katonda mwene okuviira ddala mu biro eby'emirembe n'emirembe ng'ensi eno tennaba kuteekebwawo, Katonda yali yakiteesa dda, Katonda yali yayogera dda, Katonda yali yayawula dda Pawulo okubeera ng'abeera muki? Mutume. Wulira agamba Pawulo omutume. Tutegedde omuwandiisi Pawulo, tumanyi yaani mutume, tubyogeddeko. Ekyokusatu alaga lwaki mutume? Olw'okwagala kwa Katonda. Ekitegeeza nti waliwo abeeyita abatume, abatali batume olw'okwagala kwa Katonda, nga batume naye nga si lwa kwagala kwa Katonda, beeyise bweyise. Ekyo nakyakinyweza okulaga nti si ye yeeyise, ne Mukama waffe Yesu yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki? Amuyita. Ekyokusatu kye tusobola okubanga nakyo tufaako kwe kutegeera baani be yali awandiikira. Bawandiikira agamba nti eri abatukuvu, eri abatukuvu. Ako kakulu nnyo kakutegeera. Ekigambo omuntu omutukuvu ye muntu ayawuliddwa ku lw'ekigendererwa kya Katonda. Omuntu ayawuliddwa ku lw'ekigendererwa kya Katonda. Era omuntu yenna agondera enjiri ng'ebuuliddwa gy'ali n'agigondera ne yeenenya ebibi bye n'akkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, omuntu oyo afuulibwa omutukuvu. Ekyenjawulo ku nsomesa ya Bayibuli n'ekkanisa ey'Abaruumi oba n'ekkanisa eya Roma kye kino wammanga nti mu kkanisa okuyita mu njiri omuntu afuulibwa mutukuvu olw'okukkiriza enjiri. Mu kkanisa eya Roma omuntu afuulibwa omutukuvu oluvannyuma lw'okufa, ate ekkanisa yeyina omumufuula oyo abaali mu bukulembeze, paapa yenna abaali mu bukulembeze asobola osaalawo nga bw'aba yagadde n'afuula omuntu oyo okuba omuki? Omutukuvu. Ate ye paapa aba afudde omuntu, ayawudde omuntu n'amulangirira okuba omutukuvu, ye asobola okufa n'atalangirirwa. So bwe kityo bwe kiri. So ekya Bayibuli kasita omuntu agondera enjiri eya Kristo emubuuliddwa ne yeenenya n'akyuka n'aleka amakubo ge amakadde n'akkiriza enjiri, omuntu oyo mbagirawo ayawulibwa olw'ekigendererwa ekya Katonda. So bayitibwa abatukuvu bano abali mu Efeso, kubanga baali bayawuliddwa ku bantu bonna abaali mu Efeso. Bano abaali mu kanisa baali bayawuliddwa ku bantu abalala bonna abaali mu kibuga kino ekya Efeso, abaali bagenda mu maaso n'okusinza ebifaananyi, era baali basangibwa mu kifo kino ekye tuyita ekya Asia Minor, so kye tuyita gospel geography. Bwe twogera ku kye tuyita gospel geography oba ekifo eky'enjiri, obutuuze bw'abantu, bano abantu bali mu kitundu ekyo ekya Asiya. Ekirala kye tusobola okuba nga tulaba, tayogera bwogeza ekyo kyokka ekyogamba nti abatukuvu, wabula agamba abali mu Efeso. Ekyo nakyo tukirabye, ng'era kikulu nnyo kyakuba nga tukola tutya? Tutegeera nti abantu bano baali mu kibuga ekya Efeso. Ekirala kyazaako ng'agamba n'abakkiriza mu Kristo. So kyogenda maaso n'okuba nga olaba wano agamba n'abakkiriza mu Kristo Yesu. Eruzungu ekozesa ekigambo faithful. Ekitegeeza nti omuntu omukkiriza ye muntu nga abeerawo lwa kukkiriza, ye muntu atuuse ku ddaala ery'okubeera nga alwanirira, ng'akuuma okukkiriza wamu n'okulwanirira okukkiriza. Omuntu atuuse ku ddaala ng'asobola okukuuma okukkiriza kwe, ng'ate era asobola n'okulwanirira okukkiriza. Nti bw'osoma essuula ate esooka olunya olwokubiri egamba nti ekisa kibeerenga gye muli, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo nabyo bikulu byakuba nga tutegeerera ddala bulungi, era nga tulina okubeera nga tubimenyaamenya nga bwe tumenye biri ebisooka.
bwagamba ekisa kibeerenga gye muli. Okwo kwe kulamusa. Okulamusa kuno kwakola kulamusa kwayita okw'ekisa. Ekisa kibeerenga gye muli. Ekyo kisookera ddala okubeera nga tugwanda okuba nga tukitegeera kikyategeeza bwagamba ekisa kibeere gye muli n'emirembe. Ebibiri bino bw'oyogera ku kisa n'emirembe bikiikirira omukisa nga gwa mirundi ebiri. Mulimu ekisa, mulimu n'emirembe. Era tumanyidde ddala lwaki Pawulo yakozesanga nnyo ekigambo kino ekisa eri ffe ffenna abaali baafiira mu bibi byaffe. Tumanyidde ddala nti tuli kyonna kye tuli olw'ekisa kya Katonda. Bakolinso ekisooka 15:10. Kikulu nnyo okuba nga kitegeerebwa nti obulokozi bukulukuta okuyita mu kisa kya Katonda, oba ensulo y'obulokozi bwaffe kye kisa kyani kya Katonda. Era bwe tuba tutunuulidde mu ekitundu ekyokubiri bwe twogera ku kye tuyita emirembe, emirembe gikwata ku nsonga oba emirembe gisonga ku kye tuyita ekiwummulo. Ekiwummulo nti ffe ffenna olunaku olwaleero abali mu Kristo Yesu tuyina emirembe ne Katonda olw'okukkiriza. Bw'osoma Balumi 5 egamba kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tubeerenga n'emirembe eri Katonda kubwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti omuntu ayina emirembe si ye muntu ayina amaka amanene, omuntu ayina sente nyingi, omuntu ayinza okuba nga yasoma nnyo, omuntu ayinza okuba nga ayina kino ng'ayina ne kiri. Omuntu Bayibuli gweyogerako ow'emirembe ye muntu ali mu kifo eky'okuwummula. Tanoonya kwesaanyiza mu maaso ga Katonda. Yasaanyizibwa, yawummula okuva mu mirimo gye egy'okugezaako okukola akkirizibwe Katonda. Ono yakkirizibwa, tanoonya kusiimibwa, yasiimibwa. Kyonna ky'akola takikola asiimibwa, kyonna ky'akola akikola kubanga kye kigwanidde okuba nga kikolebwa. So bwe twogera ku kye tuyita ekisa n'emirembe, era Bayibuli etulaga ensibuko yaabyo biva eri Katonda Kitaffe owa Mukama waffe. Biva eri Katonda Kitaffe owa Mukama waffe. Ako kakulu nnyo kakuba nga tutegeera nti wabula n'ekyo ky'okuba nga tutegeera ekikulu kwe kulaga nti bino bye tuyita ekisa n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Kristo, ne Mukama waffe Yesu Kristo. So batulaga ensibuko yaabyo. So mu bufunze mu kumaliza kikulu nnyo gwe okuba nga otegeera nti ku ntandikwa ya bino byonna ekigendera kya Pawulo eri Abakristaayo mu Efeso bali bagwande okuba nga bategeera ebintu bino byali bikulu nnyo eri ye ng'ali agala abantu bano babeere nga babitegeerera ddala. Era tumanyidde ddala nti bwe yali tannagenda ku lugendo lwe olw'okubiri oba omumisani, ensonga zino yali yazinywereza ddala bulungi. Era bw'osoma Bikola Batume 2:17 mpaka 33 enywereza ddala n'eraga ebintu ebyaki ebyanjawulo ennyo ebikulu ebyofiibwako. So bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira mu kitabo kino, era ng'ebimu ku byo tugenda kutunuulira okulonda kwa Katonda, ensomesa y'okusonyiwa, essaala, ekifo kyaffe mu Kristo Yesu, okutambula kwaffe mu Kristo Yesu, abaami n'abakyala, abazadde n'abaana, abakozesa n'abakozi, n'ebyambalo eby'omukristaayo mu lutalo olw'omwoyo n'ebirala biki bingi. So Mukama waffe bw'anabakiza tujja kubeera nga tugendera ddala maaso n'okuba nga tutunuulira ate olunyiriri olwokusatu. Kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nsaba kibeere wamu nammwe mwenna. Amiina.